kano abali mambuka ga Uganda mbuchika kono mu Maserengeta wepo ne Mbuganda wakati mbalamusizaako mwenna abali mu Uganda mfundikira mbuza kubali mu Kampala wa Kiso mukono mbagala nnyo n'entebe mwebale kobera mu kwagala nsi yammwe abali makaga mwe mbalamusizaako abali mu Butala abali mu Akeere bakyali mu Yafesi avuzi ba taxi n'abavuzi ba boda kwetola Uganda yona balamusizaako mwena balamusizaako mu butawo bwenjawulo okuva e Kampala okuyingira ku ngudo zonna ezifuluma nezingira Kampala balamusizaako mwenda ba kablaza abavuga boda abasika chapati abakola buli mumu gwenna mwena batumiddeko mbagala nnyo timojjangoko bwe malo babuuzaako mbangenda basaba wenna nkusaba otambuza video eno kyetuyita sharing nabagamba nti okutambuza information kisinga gwe okwetuulako ekyo kugambisa osharinga video eno 1 omutimbagano guno bagukwatamu ogobonyi bw'ekitabo notification bazijjako kati kiba kizibu nnyo omuntu atamanyi mugukiro guno oba mu timbagano guno bekibanja kwenda tasobola kunfuna okujja nga asanze ku mitimbagano mirala yensongola kito bagamba nti sharinga video eno kana option y'abantu 10 sharingirako mwenda esigadde gite ku account yo obo gite ku page yo abatalina access ba mugukiro ku account yo page yo basobola okulabira ku account yo bwe malo kusaba okusharinga video eno ngenda kusaba ompitira abantu bali wamanga njagala ompitire Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge Jafuto Badde Mengo David Wasajja Puli Agnes Nabaloga Sara Kagere nabala abalangira nabambeja basaba ne banava basajja bakabaka bamasaza abasajja bakabaka bamagombola abebyalo bwenvaawo njala mumpitire yoseri njala mumpitire mutabani we njala mumpitire mukyala we njala mumpitire mpuga de mapuga akabinja kona kakola nako business zezekifero bere kuno then tutandike video n'abasuubuzi mu Uganda mwena mbetaga ku video eno mbetaga then bwe tuvaawo ndowooza ngenda kwebaza mutukola mulimu gwe gumu ku social media kuno abali ku Twitter mwe bale kola mulimu ogwo abali ku TikTok mwe bale kola mulimu ogwo nga mukola broadcast ezabulijjo ezabulunaku mwe bale nyobe walidala abali ku wenyi bweta bakomera limwe namwe bale kola tusalire nnyo Baganda afa bali makomera basobola kubanga babata kubanga tebalina musango bwe malo bebaza nja kwebaza abakola morning shift midday shift evening shift ne night shift abakomentinga abapostinga abasharinga namwe mbagala nnyo mwe bale nnyo mwe bali ddala okwebaza kiba kirungi njera okubaza mwenna bana Uganda worldwide countrywide ku byalo ku mirimu mwenna abayine namba yange yo gyempostinza nga bofuna breaking news obe gubi byonna liwekengedde no lisindika mu inbox yange nendyekkaanya nendireeta alyemba sekanyiza nendisigaza paka nga mazo defunako mwe balinyo balire ddala eyo namba gyemulaba ye namba eyange original oba oliruddawo olirudda kasitofu neggulire ng'oliteekako malo dyekkaanya bwe liba lisaana nga tulite bwate lisaana nga tulireka kale namwe abakola omulimu ogwo okusasa information namwe batumiddeko mwe bale nnyo mwe bale ddala okola omulimu ogwo mu mulimu gwammwe gwa kusasanya information kusharinga na kugisaka fene tulala eriwe egenda eriwe etagenda ne tulyoka tukola omulimu gwammwe ogusinga obukulu. Alright, kale kamala kuyisawo akalango kano kamu then tulyoka tugende mu maaso. Akalango kano kali erimu endabagala ogenda mu ggwanga lya Canada eno conference ekyaliko kubanga ejja kubanga ebeera ennaku z'omwezi ejja kubanga ekomekerezebwa mu December ne omukisa ogw'okufuna invitation n'okubanga ogenda mu ggwanga eyo mu conference eno gukyaliyo. Conference eno esoma bweti the third annual gender based violence conference ejja kutandikira ku nnaku z'omwezi 29 omwezi gw'ekumi omwaka 2024 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December omwaka 2024 omulamwa gwayo ejja kubanga esinzidde ku mulamwa gwe bayita gender based violence and intersectionality yegenda okubanga gwe mulamwa gwayo ejja kubanga etegekebwa mu ggwanga lya Canada ku address en Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5 ngoyagala kumanya bisingawo ku conference eno ojja tukira omukyala Dorothy Kajumba kafulu mu kutegeka conference n'emikolo egy'enjawulo mu ggwanga lya Canada ayaniriza buli omu as long as tuli munyampi akwaniriza essimu ye ey'omu ngalo eri +1 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 kanjiddemu mu lulimi olwaffe oluyanaka ng'oyagala kufuna omukyalo ono okumwebuuzaako n'ebitali bya conference ng'obona bumufunye ku budde obw'eddembe essimu ye ey'omu ngalo eri
kasaraba emu mukaaga nya musanvu mwenda 2 mwenda 0 3 nya 0 okumanya ebisingawo ku conference eno ajja kuba akutegeeza buli kimu yeyo conference egenda maaso ekyagenda maaso. So bwe mala akalangaako ngenda bategeeza mwenna bana Uganda programu eno nsaba buli muntu aliyo ng'osobola okusponsoringa programu eno olwokusatu olwokutaano n'olwesande ng'osobola okusponsoringa programs ezo yena individual gyali ng'osobola okusponsoringa nja kwetaaga basponsor ng'osobola okusponsoringa programu eno individually oba olina restaurant mu diaspora oba olina tours and travel oba olina kyona kyolina nga company yo ng'osobola okusponsoringa programu eno please we welcome enamba yeeyo eri open osobola okuba nga osindika request yo notekamu okusabako ne tukkiriziganya nemba nga nze kyenkola kwe kulangira oba okumentioninga kyoyagala mentioninge ku programu eno kubanga etambula ensi yonna abantu bagiwulira. Naye bw'obanga oli munyampi please bw'obanga oli munyampi please bw'obanga oli munyampi totegana sponsorship yo sijagala nkiddamu bw'obanga oli munyampi sponsorship yo sijagala ku programu zenkola njagala abantu ab'enkyukakyuka oba abantu abaagala emirembe mu ggwanga ng'oli munyampi please totegana togikubako biveeko. So mukitegedde bulungi nnyo nze nkolagala abantu baagala nkyukakyuka na mirembe mu nsi yonna omuntu ali musereza okutulugunya ez'obubbi ez'obufere totegana era nawe sponsor gano ge mateeka gange nawe sponsor olina okuba nga oli mulambulukufu ndi okola business yo nambulukufu bulungi bwebanga business bwoba weruwisha nga guyagala kusponsoringa just nguyagala mentioning oba okukira ku linnya lyo it's okay no problem. Naye sponsor inango bina company tekubanga nyonjo toli mufere tofera abantu toli mu makoona then we can agree. Muntu yenna ali mu makoona oli mu engalo oli mufere totegana nawe bireke abantu besagala mu inbox yange ku business oli mu makoona oli mubbi oli mufere totegana oli munyampi state mafia state agent totegana bireke tujja kubeera ngo betubadde. So mwenna mbaniriza abagala okusponsoringa live zino ezibere olwokusatu olwokutaano n'olwosande nja kubebaza mwenna abana basobodde okubanga mukola ekintu ekyo ky'okusponsoringa mubali nnyo mubalire ddala. Ndowooza awo tuvudde osigenda bowa kigula lugi wadde bowa akalowoozo njagala tutandike programu nga bwe yatuleese. Programu egenda kubeera bitundu bibiri egenda kubeeramu amawulire ga Kabaka n'amawulire agalijjeno then bwe namafuusizaawo eddakiika then ntamasimu yensonga kisagala kulwawo. Alright, ndowooza kantandike butereevu ne programu eno nga tutandisibwe muti mwenna abantu ba Kabaka nga sawudde mu ggwanga kingoli mu Buganda go bagenda okumenya wonna wozimba ennyumba yo nga baga ntuli mu lutobazi oyina eddembe okwerwanako oba omuntu okusengula wakusengudde ng'olina akusasudde ssente zo tokkiriza muntu yena kukumenya. Njala bategeeza yo seriti baabulwa ne muganda we kisawo vuga Salimu Sale bateeka ba agent mu Uganda abakola business zaabwe eza covert. Covert ye muntu okuba nti yali awo akola ekintu katomusegera nti alina gwakolera oba akola ekintu ekyo. Kati waliwo abantu abayita abali mu business za Salimu Sale za Museveni nga bakola covert operation. Kati bwe bamenye abantu b'omu lutowazi wali mu Lubigi ne Nansana zalese omwami gwe nabagambye ono go bayita Haji Bulwadda nabagambye mu village nasosoko nti Haji Bulwadda no musajja mu fere state agent nachi kuba namukolako da profile mabega nga state agent atutte ettaka mu ntebe eri abantu n'alitwala ng'akozesa state machineries mu bitundu by'eggaluga wayonna agenda bamataka g'abantu alina gezo ofuna records zifane family nga nabo basiba fere balwadde ku bintu by'ettaka nabagambye nti omusajja oyo state mafia erandoza information mwagifunye kati mu abantu bamenye dda mayumba gammwe omuntu from where najja naga nti mbawadde ettaka acres 5 it is a mistake okukkiriza omuntu omufere okuwa ettaka kubanga mu mission ya Museveni gye mutamanye enteeketeeke gyagenda okukola agenda tandika okumenya Abaganda mutandika okubundabunda nejjukira buli kifu kyamenya kino kano kali mbwongo mukateeke mbwongo Museveni buli kifo kyamenya kiri gazetted kitya
kina LC1 kina poliisi kirina ekifo balondera ompulira bulungi nnyo kina LC1 kina ekifo balondera kirina poliisi era ne mu gavumenti bakimanyi kati bwana agenda amenya ebitundu ebyo nabyo biri mu Buganda abagenda okulonda mugenda kulonderawa ngekyala kimenye wa kijote kitegeza n'okulonda atandise okukola kino ekintu bakola ebintu bino nga birimu emigaso mingi nnyo bwe bafunamu okumenya ebyalo ebyo already yabajjawo ne election bazita electoral areas abantu zibandi badde balonderamu kati nakyo mukitegere nti kirina akakwate ku kyo babajjawo nga bagala ettaka eryo naye ate kirina akakwate nti bagezawo n'okusaanyawo ebifo babadde balonderwa abantu bamuseveni akimiti Kampala mukono wa Kiso temumwagalirako ddala nakyo mukiteeke mu bwongo kati omwami ono yono wano saagala balusa kuba budde tulina butono wabula ngenda basa amasimbo gategatadde temunenya omwami oyo omayinza embaga bibyanga information we nabaga nti ono mukozi wa Salimu Sale ndoza information mugira bulungi nnyo nti ono mukozi wa Salimu Sale era ku mawulire gabankobako baga nti here is Haj Bulwadda who recently donated land to evicted people from Rubiji swamp in Nansana but who doesn't work with them in this country ekyo mukimaze kati njagala bazanyira akatambi kano mulyoke mutegeere omuntu gomudiringa naye mwebe bage nti baba wadde ettaka then mulyoke mutegeere era yono wano mulayi bulungi nnyo so mu abantu b'Nansana mwebereremu nabo mu Lubigi mwebereremu omuntu gomudiringa naye muntu wa state mwebereremu yoyo Bulwadda kano kabaddemu eddoboozi sobola kulekamu eddoboozi lwa copyright inokajjamu mumulaba wuuyo yoyo Bulwadda era naye waakabano mutegera naye waakabano mutegedde bulungi nnyo kati ekyo nga tukivuddeko kanzanye kana akasembayo njagala ngenda zanya akantu kano mbawe forensics y'akantu kano mugitegeere leero tugende ku information endala wano nga jje y'abantu abatutte okubalaga ettaka ebigawo byayogedde byokka wulira mu video eno olyoka otegeere nti kiki muliko wulira tuva kulina ejjinja tugenda zisala wano straight nga tukka wansi zezikoma wali ekkubo eribaleetera okuva eri bagenda kuba balina amakubo ameka abiri tugenda basala 5 acres kino kyalo kinene nnyo eno village yonna nga emugirabe yonna Bulwadda village yonna yaffe tewaliwo bwe bananga abantu baffe tebamaze tewabamaze tujja kubongera kuba ekifo mu kirabi twetaaga toilets ziri modern abantu baffe babeere balamu bulungi nnyo era nkimanyi nti President Museveni esaawa yonna agenda kujja ayambeko kubanga nafunye amawulire nti anytime agenda kujja ayambeko anye abantu bangi abali waggulu bajja kujja bayambeko aje abantu okuba wekitangaala ekituufu ku bigenda mu maaso byonna wano wawe tuli era obawadde kipimo kikuki era mu kitundu ki mu district ki olaba tena nambere wano wetu tuli Mityana district maila 35 okuva e Kampala ku luguudo lwa Hoima Road obuyinza bugabana wano so bwange mpadde ekifo kino nambukwasiza RDC w'Nansana abatwala ne ofisi ya DISO ne chairman oso wano ekitundu badde babeera bagenda kwatagana bagabanye ekifo kyabwe baagala bangambe nti wano natudde ku Foot West ono Foot West nze makolere endagano nengenda bakolera endagano erijeno ambawo ekifo kino batuwa siddamu kukyogerako nga waabe bowe bamanyi engeri bagenda kikabanyamu ani abaqualifying okufuna ku kifo kino abantu bokka abadde babeera mu Lubigi be bamenyedde amayumba gaabwe abaasenga mu kifo ekyo bokka abadde n'endagaano nga badde babeera mu Lubigi bagenda okuveetinga bafuna ku kifo kino omuntu tukakasa tutya nti oyo nemutabeeramu bano bagundi abayitiramu ng'avudde bwayise n'ayingira Lubigi chairman LC1 agenda kuyambako RDC ne DISO okubeera nga baveetinga abantu abo mulimu gwabwe ne bano bennyini abaddewo bajja mulimu gwabwe bokulaba nga batulwa abantu abatuufu nze kuba simbadde sibeera mu Lubigi era mbadde mbiwulira buwulizi naye nga binnuma okulaba abaana n'abakadde n'abakyala abali embuto abagenda okuzaala nga basula wabweru kyekyokka kubanga natunuulidde nga nda gavumenti yasimbudde ku kyentobazi nga yatabuse nnyo tegenda kuleka muntu yena ali mu lutobazi kati kitegeeza tunaabalekawo bajja kufiirawo kubanga
okusookera ddala lutobazi basula wabweru waliwo abaana abato batalina kye bamanyi kati ensonga kinawadde ate abantu bangi kyabasanga tebalina ssente tebalina buyambi bwonna era tukubira omulanga buli alina obuyambi asobola tuwa bricks omuceere obuwunga. Alright, obudde tulina butono kye tuyita concept oba omulamwa gw'okugaba mulungi nnyo ani agabye era agabidde baani wano akugambye nti asuubira President Museveni okujja wano yekodi esooka ekyokubiri agambye bagenda kukwaasaganyiza RDC ne DISO RDC abeera Residence District Commission yakiikirira Museveni mu district eyo. DISO ye District Security Officer bijjiramu wa mu kugaba ettaka ng'oyiwa abantu. Omuntu yandibadde concerned ennyo yandibadde chairman w'ekyalo ekyo. Ensobi endala gy'okuzina oga nti ogenda bakolera uniform agreement. No, please. Bw'ona okola uniform agreement nga yaabwe bonna kiba kitegeeza nti toyina ky'obawadde kubanga buli muntu bw'aba ayagala okutwala wazimba ennyumba asimye mu banka agenda tutwala uniform agreement gye bakolera. Buli muntu abeera ne agreement ye oba endagaano ekiraga nti zino fuuti zenna baazimpa kuba. So njagala obeere mwerufu nnyo bw'oba wakuba bano abantu ng'obawadde bulungi nnyo. 1 genda mulandizi ekazi 10 oba 5 zewasazeeko zewawadde zisale ku kyapa okiteeke mu estate eyo ngeri mmanya nti wagigazetingiza y'abantu abo. Then bw'omala ogigazetinga nti y'abantu abo ogyeggeko transfer forms bazisayininge. Then buli muntu ogambe chairman si wano omuwa omulimu ogw'okutandika okupima poloti ku buli muntu yenna nga mukwasa endagaano ey'obwannannyini ng'omuntu. So si uniform agreement. Bw'obaga nti ogenda bakola uniform agreement ebanga camp nti otaddewo embata zo zibeeraawo era okyalina obuyinza ku kintu ekyo. Kubanga ne mu mateeka ga Uganda tewaliwo kye bayita uniform agreement, no waliwo individual agreement between the giver and the taker or between the seller and the buyer. Those are two agreements. So tewaliwo uniform agreement, no, mu mateeka teriyo. Waliyo the agreement between the giver and the seller or between the giver and the taker or between the seller and the what and the buyer. Zendagaano ezi nebo gantu ogenda kukola uniform agreement mateeka ga Uganda teriyo. Kyoba okola abantu bano ng'ogenda bayamba ng'abaweredera ogamba nti ettaka bagiyita Bulwadda Estate olina n'ekyapa kyayo kola transfer form osaleko ekazi 5 oziteeke mmanya gaabwe oziwe chairman Rusitu chairman Rusuwano omugambe buli muntu bano abantu abazze wano buli muntu musalireko poloti okusinzira ku bungi bw'abantu bano kubanga ekazi buli eka ebeera mu fuuti 10 poloti 8 kati ziri eka 5 ogenda bawa fuuti 2 ku bantu abo bonna oba fuuti 10 ku 10 if I may asking eka emu ebeera mu poloti 8 eza fuuti 10 ogenda bawa 5 kwa 5 fuuti mmeka ebisigato birekere Katonda bana bavubuka bangi bwe bati ono ali mu kategori ya Hamis Kigundu bangi nnyo bakulyetinga bino babayita bikabada abatereka sente za Museveni eza Salimu Sale eza Muhoozi eza ani zonna aba First Family bino bikabada bingi nnyo awo tuvuddewo noza muntegedde bulungi nnyo. Kati katugende ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Okusookera ddala kansooke nziremu nkole kye tuyita clarification buli omu ategere bulungi nnyo. Sinze alina amawulire ag'enkomeredde amawulire gemba wagabaga egemba nsase okuva mu sources zange negemba nnoonyerezaako eriyo abantu bangi abafuna amawulire okuva mu sources endala mumpulira bulungi nnyo. So buli omu alina source yiye gya information mumpulira bulungi nnyo. So nze source yange endala nawe buli omu alina source yiye gya information. That is okay. Nze ekintu kyenzijo okukola clarification kibere kintu kimu singa nsanga YouTube oba omuntu yenna nga agenda Ssaabasajja Kabaka akisiza omukono mu ngalo ekyo nkiwakanya nti tekiba kituufu era ndi wano bagamba nti ba YouTube abaganda Ssaabasajja Kabaka akisiza omukono mu ngalo ekyo kikyamu. Ssaabasajja Kabaka gyali naye yeetaaga essala kubanga yawambibwa ali mu buwaŋŋanguse nga teyeyagalidde mu ggwanga erya Namibia. Mumpulidde bulungi nnyo. Nze information gyenkuwa si ye yenkomeredde
buli muntu alina source ye yegera wa information wabula kyembera agende sinacho kwe kujja omuntu nawa information agati Ssaabasajja Kabaka yafudde. No, that is wrong. Okitegedde bulungi jo jali yeetaaga kubeera nga lesituwingibwa. Kati njagala David Wasajja Apuli atuuke, Sarah Agnes Kagere, Joseph Ndawula eyita omulangira kale omulangira naawe otuuke wano, Yoseri Kwoli n'abalala mu butongole akatambi katandise. Ennaku z'omwezi 21 ezakonka ku mwezi gw'omukaaga omwaka 2024. Mbalamusizaako mwenna Bannayuganda n'Abaganda bwe mujja osinzira okola akatambi kano kanswenti muli bulungi mwebale kukola. Kasooke mbayitire video gye nasembayo okukola ku lunaku olw'okusatu. Nabagamba nti video gye nakola ku Sunday yaleeta akacyankalano ne gye nakola ku lwokusatu yaleeta akacyankalano. Era bwe nava ku video ku lwokusatu Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'atuuza olukiiko lwe ne baffere banne okwali agamba nti yakiikirira olulangira David Wasajja n'embaga kikyamu ne Augustine Mutumba yakiikirira olw'abataka n'embaga kikyamu ne Mayiga n'ekikyamu. Lwadde terulubusa olulangira lwennyini ne luwandiika ebbaluwa nga luwakanya ebyayogeddwa Mayiga ne banne. Kamba basomere ebbaluwa eno then mbawa information omutima munafu kakkanasala pulesa. Oluvannyuma lw'okujja ne kuba Mayiga ggoolo oba ne yeeteba Magwaya, office y'abakulu b'emituba mu lulyo olulangira ebbaluwa ne bagiwandika bagamba bati okutangaaza Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ebbaluwa ne yawandiikira olunaku lw'Okubiri omwezi gw'omukaaga omwaka 2024 okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa nga 18 Ssebaaseka omwaka 2024 okuva mu yafeesi ya Katikkiro Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja, nga kino kyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olulyo olulangira lwagala okutangaaza ku bino wammanga. Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku masiga asatu era gegano wammanga. Okusinziira ku bukulu bwago, olulyo olulangira nga lukulembeddwamu Ssaabalangira. Amasiga asatu nga tandise olulyo olulangira nga lukulembeddwamu Ssaabalangira. Lukulembera Ssaabalangira. Soko obuuze, David Wasajja Apuli ye Ssaabalangira wa Buganda? Nedda. Atula ku lukiiko lw'abalangira? Nedda. Era Mengo lwaki mu njo zonna ez'abalangira ez'Abassekabaka ezaali zifuzeeko n'ezirindiridde, lwaki David Wasajja ye yeyisanga owakagatta akambuli nsonga za Buganda zonna? Teekawo akabuuza kubanga temwagala kwebuuza. Lwaki omusajja omutoolo Apuli mu nsonga za Buganda n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka yateekamu ennyindo, yeyisanga owakagatta akamu kubanga ali ku mission on state mafia? Musajja mutoolo, information twagibawadde. Wano bakugambye nti olulyo olulangira nga lukulembera Ssaabalangira so si Apuli eyagenza okusayininga nga baga nti beddiza obuyinza. Ekyo mukitegedde. Tugenze mu maaso, tugenze ku ssiga eryokubiri. Abataka ssentebe waabwe ye Kabaka. Abataka ssentebe waabwe ye Kabaka ge masiga aga asatu. Ssaabasajja Kabaka ali luddawa? Ali mu buwaŋŋanguse gye baamuwambira, gye baagala akisiza omukono. Essiga eryokusatu, abaweereza abakulemberwa Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja. Abaweereza kina bagamba nti Mayiga si wannono, is just administrator, akulembera amasiga g'obukulembeze mu Buganda, so si wannono. Noza mukitegedde ge masiga asatu. Ebbaluwa eyongera mu maaso negamba bweti, mu kiwandiiko kiraga bulungi mbu olulyo olulangira lwakiikirirwa ekitali kituufu n'akatono. Mu kiwandiiko kiri Wasanya kyeyafuluma ng'eddiza obuyinza, bano abolulyo olulangira ab'emituba bagamba nti ekiwandiiko Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja, David Wasajja Apuli ne Augustine Mutumba kye baawandiika kikyamu olw'ensonga nti olulyo olulangira
terwakiikirira mu butuufu n'akatono. Nduza mutegedde bulungi nnyo. Ebbaluwa egenda maaso negamba nti ensonga endala eri nti Omulangira David Wasajja Kintu Apuli talina buyinza na buvunaanyizibwa bwonna okukiikirira olulyo olulangira nga Ssaabalangira wa Buganda waali. Bakugambye nti ensonga endala enkulu eri nti eyita Omulangira David Wasajja Kintu Apuli talina buyinza na buvunaanyizibwa bwonna kukiikirira olulyo olulangira nga Ssaabalangira waali. Oba nga Ssaabalangira wa Buganda nenga Ssaabalangira waali. Kino kikolebwa okunafuya essiga eddangira n'olulyo. Mulya bulungi kinafuya Wasajja Apuli lwabeera okweyingiza mu nsonga za Kabaka kiba kinafuya abantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Mulide bulungi kinafuya olulyo oba kinafuya essiga eddangira n'olulyo okutwaliza ewamu. Ekintu ekitayinza kusoboka n'akatono. Twagala okutegeeza Obuganda nti Kabaka wadde atawaanyizibwa n'obulwadde mulamu era tumuwuliza. Kinajjukira nti Ssaalongo Mulengejja eyeyita Katikkiro yategeeza Obuganda nga Kabaka bwe yali atawaanyizibwa ekirwadde kya allergy ekitali kituufu. Mubulya bulungi nnyo mu kiwandiiko kino. Abolyo olulangira ab'emituba bagamba kinajjikirwa nti Ssaalongo Mulengejja Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja Charles Peter Mayiga Kaloli Wasaanya yategeeza Obuganda nga Kabaka bwe yali atawaanyizibwa ekirwadde kya allergy ekyo mwakitegeera bulungi nnyo. Ekitali kituufu ensi emanyi nti allergy kawaani. Bakimanyi nti Kabaka yaweebwa butwa. Ekituufu Kabaka yeetaaga essaala zaffe. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Tugenze maaso. Si kituufu Ssaalongo Wasaanya okutegeeza Obuganda nti amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka gava we nga waliwo abataka n'olulyo olulangira nga amasiga gano gombi ge gakola Obuganda. Muwulire bukankadde bulungi nnyo. Si kituufu Ssaalongo Mulengejja Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga okutegeeza Obuganda nti amawulire gava agakwata ku Ssaabasajja Kabaka gava weyeka nga waliwo abataka benna basomera 7 n'abazaana 2 ng'olulyo olulangira n'amasiga gano gombi ge gakola Obuganda. Mukitegedde bulungi. Twongera okutangaaza nti Ssaabalangira yekka so si David Wasajja Kintu Apuli yayogerera olulyo olulangira. Era olulyo olulangira lulina obukulembeze bwalwo okutegeeza bannaalinnya n'abalangira abakulu ab'emituba nga bano be baana b'Abassekabaka. Ze mbagambyeko famire ziri zonna ez'Abassekabaka abaafugako Obuganda. Tusuubira nti ensobi eno ey'obwannakigwanyizi teddamu kukolebwa kubanga ekkakkalabirizo lya Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga terironda mwogezi oba mukulu wa lulyo olulangira. Ndoza mutegedde. Ne bateekako emikono Kikulwe Alex ssentebe w'abalangira abakulu ab'emituba. Ne bateekako ebbaluwa zino ziweereza abantu abalina okufunako nga kuliko Ssaabasajja Kabaka yennyini, ekkakalabizo lya Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja, ekkakalabizo ly'abataka Omulangira David Wasajja Kintu Apuli, bannaalinnya abakubiriza b'olukiiko lwa Buganda ne Ssaabalangira. Kanoza mutegedde kiki kyetulwana nakyo. Lubadde tululi awo
lubadde tululi awo kandi bavire ku ntono mugenda kutya tuli ludda waye mugenda kutya mutya omwami oyo ye David Wasajja Kintu Apuli musajja omutoolo ono ye Sara Kafuutu oba Sara Kagere yoyo Sara Kagere Sara Kafuutu mu kifaananyi kino wakati kwe kuli Ssalonga Mulengejja ne David Wasajja Apuli saako ne Agnes Nabawiiki oba Agnes Nabaloga ono ye Agnes Nabawiiki ono Agnes Nabaloga yoyo Agnes Nabawiiki yoyo kati abantu abo balengezza bonna be bali mu lukwe lw'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri esoboka saako n'omukulu ono abadde ng'omuwandiisi w'ekyama wa Ssaabasajja Kabaka oba gwe tuyita private secretary Douglas Mukiibi tujja wennyini bwe tuvaawo ne tuzaako omukulu ono ali mu kifaananyi kino gwe mwalaba nga yeekubiza ekifaananyi ne Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu niigiina ez'abakopi y'ono wano gwe bayita Joseph Ndawula ono kati bwe buzibu bwa Ssaabasajja Kabaka ebikola by'omwami ono byonna biraga nti ali ku oda za Yoseriti Bahabura Tabasiro mutano wa kale nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe na nnyini kabuyonjo etambula era yakontrolinga baani abatakkirizibwa kulaba Ssaabasajja Kabaka wetwogerera essaawa zino abazaana n'abasajja ba Kabaka bagenze mu ggwanga lya Namibia ne batuukira ddala ku facility gye baakuseka Ssaabasajja Kabaka nga oda eriwo egamba nti yes mufunye clearance okuva migration ne waliwo last clearance erina okuva mu government ya Museveni ku biragiro nga mulina okutegeeza omukulu Joseph Ndawula ono omulangira yayitako information yonna era takkiriza muntu yenna kujja wano kulaba Ssaabasajja Kabaka kati omukulu ono ku biragiro bya Museveni era ewamu wali atudde ng'ayogerako n'enkwezenge zinnaazo yeesinyako nti ye bwe katagirya yayinza okusikira Namulondo ya Buganda kubanga naye wadde twogera kuno twogera kuli naye mwana wa Ssekabaka Muteesa ndowooza kyenabaga conflicts of interest mugimanyi okweyagaliza naye bw'agamba nti ali mu layini y'okulya Namulondo eno kitegeeza omwami ono by all means ayagala Ssaabasajja Kabaka afe kubanga era mu kkoweri erimu ku ssimu zaasiba akuba mumpulirize bulungi ku ssimu zaasiba akuba ng'ayogera n'Mukama Museveni yagamba bamuwadde instructions okuba nti olunaku lwabe lutuuka nga Kabaka akisizza omukono mu ngalo yagenda okubeera under control and management eya ebisigali bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri singa anaaba akisizza omukono nga bwe baplaninze mumpulira bulungi nga bakoze ki nga baplaninze ekyennaku ekiriwo omwami ono history we nambagamba mubi nnyo kubanga musangoma omuntu yenna amanyi kigambo kye bayita sangoma ngwali obaddeko South Africa otegeera embeera z'omwami nali muganya omuyingira naye gye tulaga ngenda muyingira Joseph Ndawula ambasada wa Museveni Namibia nali nganya okujjayo bukuuku bwo naye nja kuyingira nkujjayo history yenno gya tujasigaza wa ambasada bw'otava ku Ssaabasajja Kabaka n'okumuteekako ebifunvu okumulemesa kubanga nawe osula ati osobola okubeera Kabaka kizibu empale teyita mu mutwe tesoboka empale teyita mu mutwe eyita mu magulu Joseph Ndawula oyimiridde mu kkubo lya Ssaabasajja Kabaka nga Museveni akozesa kati ekyembi ebyebibyo omuvubuka ono gwe mulaba gwe bayita PPS wa Kabaka ono Douglas Mukiibi ono state agent ku biragiro bya Museveni Sara Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja Apuli ne Ssalonga Mulengejja Peter Mayiga bamulagira nabba
medical records za kabaka zonna ne cash in hand. Wulire gadi omukulu ono yalagira Museveni Salonga Mulengeja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Agnes n'abawiiki ne Sara Kafutu saako David Wasajja Apuli omusajja omutolo ne babba medical records za Ssaabasajja Kabaka zonna ne cash in hand gwe yali alina ne bavaawo ne balangira Ssaabasajja Kabaka nti tali mentally unstable ne bagala ebitavu bye banka zonna talina ade n'ekikumi buli kimu bakimutwalako omuntu ali Namibia omuteekayo teri musawa asobola gamba nti agenda kukola ku muntu nga talina medical records bano bamujjako medical records ne bazitwala ne ssente musajja tutalina kimwogerako wadde n'eki ekikwata ku bulwadde bwe kyovola bano bakiipinga mwa eddagala eri musiimula kubanga bo kye baagala okuteekawo ono mukibi yabba ebiwandiiko bya Ssaabasajja Kabaka nabbiramu ne ssente byonna medical records baziri Kampala Wasajja Agnes n'abawiiki oba Agnes n'abaloga ne Sara Kafutu saako David Wasajja ne Museveni bebakwata details za Ssaabasajja Kabaka zonna bazirina kati bwemba ku mukolo mufangayo okumanya kye bayita details on the message which is delivered by a person. Kino nkyogera bwete bw'obeera ku mukolo ng'owulira omuntu ayogera ofangayo nnyo okwekkaanya biki byayogedde bitegeeza ki. Olwaleero gye bayita Thanksgiving but indirectly ebadde political lie ebadde e Masaka ekitovu ku Sports Arena. Okuva jjo mula ebintu bingi bitambula nenze details zange zembadde njagala ebadde nga njagala kumanya musajja ki agenda okuvaayo abuuze naye betuwulira ku Ssaabasajja Kabaka biki biriwo tekuli wadde owessaza ow'eggombolola ow'ekyalo MP kabeera Reverend Father kabeera anayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja tabaddeeyo yasindise wagwansibirwa tayogedde ekigambo kyonna bonna tekuli yogedde wabula bana abasajja bamanyi mission era bamanyi ddi lwe bagenda okumaliriza ekintu kino. Bwe mbagambanga nti funa details ku speech z'abantu mba ntegeeza kino mwenna mubaddeko nga muwuliriza ebintu mpoga byayogedde. Njagala muwulirize ka video kano ka ddakiika 1 ne seconds 10 Mpuga agambye asaasira nnyo Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga nti alina okusoomoozebwa okujja mu maaso awo mu Bwakabaka kusoomoozebwa kikwalina mu maaso awo okujja mu Bwakabaka mwenna since yesterday mubadde ku bintu birala nnyo naye nga nze nina ekintu kimu kye nnoonya kiri ekintu eki ngenda kuzanya vidiyo n'enfunda 3 muwulire akatambi kano. Nze paying attention to details abala kye mutakola kyekyenjawulo kyenna paying attention ku details omuntu ayogedde ki akyogereddewa lwaki akyogedde ntunira face expression nentunira body language message agisindikawa mugitegedde nedda mwenna basinga bwabwadde speech temwafudde ku details za mpuuga zakozesezza. Wuliriza akatambi kano. Obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi. Buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 2 kuzo nsobi tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza bwenkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi bwe masikoze ensobi nennyonnyola kyenkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkomo wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire Wekira Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke
kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana b'ekitiibwa baminisita, banywanyi bange, mikono gyange bakaba Parliament, obudde butukutte. Mukawulidde, njagala mupaying attention to details. Mukawulidde bonna bakoze speech, teri afudde ku details ezo. Kenjagala nkabaddire mu katono nnyo wano. Mazima njagala nkoma wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire. Wekitiibwa Katikkiro, nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke, kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana b'ekitiibwa baminisita, banywanyi bange, mikono gyange bakaba Parliament, obudde butukutte. Nkaddamu omulundi ogusembayo. Nkaddamu speech akoze speech almost ya dakiika 4 ne mwenna temupayinza attention ku details. Akantu kano nze kendabye mukono omukolo gonna saagala kumanya. Kano kenjagala muwulirize kokka kankabadde mu mulundi ogwokusatu. Ge mazima njagala nkoma wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire. Wekitiibwa Katikkiro, nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke, kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana b'ekitiibwa baminisita, banywanyi bange, mikono gyange bakaba Parliament, obudde butukutte. Mutegedde kyetuyita okupayinga attentions ku details. Omuntu ayogedde atya, kikyayogedde, akyogedde atya, nga mwe temusobola kutegeera. Mulimu ky'omunene wasanyaka Charles Peter Mayiga gwalina ogumutadde ku bunkeeke in the few coming days. Katugende mu maaso wano. Katugende mu maaso wano katono nnyo. Mukowere erimu njala bategeeza. Njagala ba profilers abantu amanyi okuwandiika n'okugobera records. 1. Njala profiling olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yafuluma, information gye nafulumya ekyaddako nga Ssaabasajja Kabaka awambiddwa, Mayiga bye yayogera after ne yeekyusa n'ayogera bye twayogedde bituufu. Njagala abantu abolla olulangira batandika okugenda okukubira eddwaliro lya Germany Ssaabasajja Kabaka gy'abadde ng'afuna obujjanjabi bwa details. Ssaabasajja Kabaka yatuukayo ddi, yavaayo ddi, era yatuuka atya Namibia okumuwa bamuteekayo, bulwadde ki owamuteeka Namibia, era lwaki gavumenti ya Museveni emutaddeko envumbo okubanga talaba muntu yenna, kubanga if there is no problem, there is no way how we can stop people to visit His Majesty the Kabaka of Buganda unless you have a mission. Which mission Museveni knows that the only obstacle he has in Uganda to carry on with his Tutsi dynasty empire over 50 years plus is His Majesty the Kabaka of Buganda and William Mutebi II and Robert Kyagulanyi Ssentamu. So there is a possibility that onayagala Ssaabasajja Kabaka afiire mu buwaŋŋangu senga kitaawe ne bajjajjaabe bwe babakola. Kino kikkirizo bakigaane. Kyova olaba abasajja bonna abawagira NRM abali mu diaspora bonna basirise. Kyova olaba abasajja bonna abali Mmengo bateeka bonna basirise. Tekuli ayogera. Okutiisatiisa abantu kukyagenda mu maaso mu Kampala obutogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Mmengo buli ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka agobwa, abantu bonna basirise kubanga baagala ekintu kino mwandibadde mwakyetegereza dda. Waliwo ekigambo kye tuyita downplaying the information, kye tuyita okuteeka wansi amawulire ogakkakkanya. Ekyo Museveni mu kuttako kuno kwabadde akozesa okuttisa obutwa abadde akikozesa nnyo n'abagamba ebyo bagamba bikyamu ebituufu tujja bibawa later on tujja biwa gye bujja katuno kigenda okukomeka babakusulako obusuzi mu breaking news gundi yafudde
nga baza okukola postmortem ezaabwe. Postmortem entufu njagala tuddeyo kati almost 6 years wetwatandikira social media platforms zino okuanalyzing information. Ombuulire mufuuki goba wa postmortem yengeri kiriya. Mala okunywa ku mazzi. Serena Nabanda postmortem ye bakwata ne dokita ne bakwata na bafamile ne bakwata buli omu obutatwala Nyakairima n'abalala twagala bagamba Mayiga ne Bonoolumika enfudu omuswa famile yo abaana bo bazzukulu bo buli kimu twakikozeddako profile. By the way, if anything goes wrong, wonna wasanga ekizimbe kiriko Mulangira Plaza oba arcade oba shopping mall oba restaurant toboza yani okwetola ku luguudo Ntebe Road n'ebitundu bira wonna wasanga Mulangira Plaza oba arcade ezo properties Mayiga kyonna kyosanga Mulangira Plaza oba arcade esinga ziri ku Ntebe Road okwo wonna wasanga arcade yonna oba ekizimbe kyonna nga kiriko Mulangira oyo Mayiga n'abantu be babiddukanya mutegedde bulungi. So buli muntu paying attention tetwagala tukwata offside. Emyaka gye batiramu Ssekabaka Muteesa tetwalina social media. Emyaka gino tulema okulwananga ne social media weeri. Abaana ba hackers mukola mulimu ki? Mukola omulimu gw'okuhackinga. Mutandika okukola records. Nti ono musajja tugenda kutandika okuteeka omusango mu International Criminal Court kati nga kwagwala kutasaba sajja Kabaka. Tulina reference mu mateeka baba agenda kusala omusango olwekyo tuyita precedence omulamuzi asala omusango okusinziira ku musango gwali wedda. Ssekabaka Daudi Chwa bamukola ki? Bamuwangangusale bamutta. Mwanga bamuwangangusale bamutta. Ono kennyini bamuwangangusiza baagala mukola ki? Era gwe Omuganda toza okusangala byoli awo batugati twogera kusaba sajja Kabaka. Kiki ekikusula ku ssomero n'osasula school fees omwana asoma history gwe history wasoma waaki? Bagambe byafaayo biddiringana. History repeats itself. Tetwagala kintu kino kibeere okumweremba Omutebe. No! Nga you can hack, you can search, you can travel, free of charge. Ekigenda okukabya amazinga galina okusobola okugenda okukola search kiki? Pay attention to details. Teba muntu akutiisatiisa. Ebintu by'okutiisatiisa abantu nga temwagala boogere ekyo kikyamu. Museveni watta Muteesa oyagala kutta Mutebi in the same way you want to silence people. Okalya kaddadda envunyo girya mukatiko naye kulinda mu coffin. Mugeze mutte Ssaabasajja Kabaka. N'omunyalwanda ali mulima wammwe tugenda mukolako ekyo kyonkiddamu. Ku history gwe tumanyi n'omulangira ali mulima bw'abazzukulu bammwe tujja mukwata omukwomu. Gudwe naffe tugamba nti Abanyarwanda abetabi mu kutta Ssaabasajja Kabaka mukola nsobi. Teri ggwanga lyonna mu East ne Central Africa eryasitulinga Munyarwanda nga mu Buganda. Teririyo. Babagoberwana ne muddukayo. Nabagobe Congo ne muddukayo ne mujja musetulinga mu Buganda. Kiki kye musasulira Abaganda? You think Baganda are stupid to be quiet? We are not stupid because we are easy and we accommodate. But if it comes to destroy our race, kubanga mwagala kochupayinga, that is a wrong pattern. Mukendeeza amanyiro kama kasumagize eriyalira nkiddamu mukendeeza akamanyira kasumagize eriyalira tujja kuva mu mbeera mujja kukitegeera nti ffe tuli wakati omutima ebitundu byonna by'omubiri byetaaga mutima. That's why nti omutima bagusirika bakugamba nti wasafarize from cardiac arrest. Anything ceases to work. Amaaso gazikira omubiri gugwa the moment omutima gujiba wed. So Buganda gwe mutima. Muli ku mutima muguzanyirako. By the way, let me tell you one thing. Museveni. Bola Abaganda ngo bamenye basirika, you feel happy, basiru. No problem. Abaganda bo batemule basirika, you think they are speed, they are watching. Abaganda tota chibenga tuna chikere nyandusu. There is no reason as to why. If anything happens very soon, nti ogenda ganti muri wa musonyi we no. Teri gwe bagenda kusonyi kubanga waliwo otuukanga ekintu kibimbye. Bw'osunda soda wako kakola wa Pepsi, kabera Sprite no osunda mu musibye. The moment you open that bottle, kati Baganda keeping quiet.
Banyolo keeping quiet, Batolo keeping quiet, that means they're not stupid. No, they are watching because they are patient people. Babagomekiza. What you get? So, Bagobe Kotaka, Bamenye, you are pumping them. Good enough, you pump them, you get to know who are they. That is our nature. You pump us. No problem. But don't mess. Whatever you are doing, weso niwe saba sajja kabaka, wasanya weso niwe kabaka salonga mulenge ya apuli weso niwe kagere, weso niwe saba sajja kabaka. Agine sinaba wichi, wagine sinaba loga nesara kafutu. Mweso niwe kabaka. Kubanga temuli bana bamutebi. Temuli bana babachi bamuteza. Kyonna kinajja mujja kikwasako emikono 75. Sebo. Eggulo okusirika ekiro nga teriko bibaluka teroza tiba jiringa lyokulaba. Wabula tuko kutonyesa enkuba ligitonnesa. Bagundi. Mwawaliriza omwana omuganda ne mumunyigiriza mu nsi ye n'akwata passport n'afuluma n'agira n'akola. 1. Teyayina sente, this is to remind you. Abamu baali tebaasoma kati basomye. Bazadde abaana bali mu diaspora. Abaana balooya basomye bamanyi story wa Uganda. So if you think that you are going to elezi Baganda, goboloza nti ogenda kusanya Baganda, okubayita okuyuwa ensano ku mazzi, oba okukwata tampeko y'amazzi n'onyuwa ku Lake Victoria. That is total nonsense. Kati let me tell you one thing, mwaba Iso Simanya ne Kasasio. The biggest population in diaspora, 99% bonna Baganda. If they are not Baganda, they are related to Baganda. So if you are torturing those one who stayed back home, remember there are those in diaspora, they are watching each and everything. Although we have some folks, folks, abali batategeera naye tutegeera. Kati Buganda Land Board n'akabinja kamwe akabafe. Edda twali tulowooza nti omuntu bw'ayogera oluzungu aba yasoma, naye oluzungu ejje luli lulimi naye ng'ate okutegeera kuba kwa mutwe. Bambi twagala mu respecting abantu. Bw'oba omuntu service nga omuggyako ssente, omuntu muwe ekitiibwa. Abantu mbadde mubasasuza obusuulu mu Lubigi gye baba bamenye. Naye omuntu gw'omwatumye okudelivaringa ebbaluwa eraga oba ebuuza abantu abo kyekyatuuseewo. Oba wa board oba waki ayambadde engoye za winter yeebikkiridde alinga mutalabbaani. What kind of nonsense is this? Mengo bajifula ddala bamafia bafere. Mwajifula bafere. Ono yazze okusavinga abantu bali mu Lubigi. Kamala okuzanya ka video kano mukalabe. Then manye eno no Buganda Board yasindise representative wale samba lwa gasavinga abantu bamenye mu Lubigi. Kako. Kwacha pakula za mkwata. Bakiti dani neta. Kwata. Neta kamukiza nyamwe bali wanu wapa abantu. Woshegete bulungi. Mutuleta bipapula Buganda Land Board. Keta kabaka yali yeganye Buganda tena yamba abantu. Batambule batuvire mu aba Buganda banaje batambula kujaragira abantu babakoleko. Mutuleta Buganda Land Board muleta bipapula. Abantu babasasula. Bebamenye bonna bali kutakaliyali. Kati mutuleta eri ani agendo kene sijja. Mujjukira program emuli blange mmego zibadde nkola ne bagamba nti akakodya akamu wasanya kaakola under the instructions of Museveni is to deliberately help Museveni by forgetting Baganda who are suffering in terms of if they chase Baganda on land, whereby Maiga he goes silent oba agenda n'asirika. Kati bw'asirika Abaganda bafuna obulumi nti kabaka tabafaako. Kati omuganda bw'owulira nga asindikira Ssaabasajja Kabaka ekigambo, Mayiga ne Museveni babasanyufu kubanga bo bali bamanyi Ssaabasajja Kabaka tasobola kukola ki? Ssaabasajja Kabaka tasobola. Naye omuntu alina okubeera ku lwa Kabaka ye Mayiga.
ekyakikola n'ekigendera nti Museveni yamugamba kikole bwe tuba tumenya nga tubba ettaka gwe sirika mu Parallel State kye nabasomesa mu Parallel State nti Museveni yateekawo ka gavumenti kemmenga k'Abanyarwanda kembali temmanyi nga ko kali mutontabaala nga siri kutabaala Mayiga yajja inandawe yemu nengatta emu nga takola nkwadde omusango okujjamu embuto nto alina omusango agenza okukolako mu kkooti bajjemu olubuto ng'akyali mu ofisi ya mukama we John Katende nga n'ennyumba gy'agamba gy'asulamu erweza yali ya mwannyina gye renovate nga kati netuuka ku standard gy'agyagala Mayiga essaawa zino ye namba 18 mu bagagga basinga obunene mu Uganda akwata ekifo kya 18 abagagga basinga mu Uganda akwata ekifo kya 18 sente yazijjawa nga ne mu Uganda genda obuli ekkooti Mayiga gy'omusanga awuza omusawadde gwa nkoko nga yalidde kasoli wa neighbor akwata ekifo kya 18 mu bagagga abali mu Uganda kubanga under the Parallel State yabateeka emmengo bana beyitire bitiibwa bamufugireko in the disguise tebaayo Muganda yenna ali popular agenda kujja kumutawaanya yensonga lwaki balwanyisa Kyagulanyi mu nkola yonna esoboka kubanga yabatolokako. To prove this waliwo n'omusajja oba mutakaze n'ayogera ku mukolo gwa Mpuuga ayogedde bw'ati wuliriza bulungi nnyo olwaleero tulina ekizibu ffena kye tutunuulidde wano owekitiibwa Mpuuga musajja yeeriranga